Leetera omwami wo okubeera ng'akuzina ng'ate bw'akunywegera ssaako n'okubeera ng'asikina. Ebintu bino byonna bigenda kukolwa nga muli babiri mwenna. Ali waggulu ajja kubeera ng'akuzina ye musajja ng'ate bw'asikina. Agenda kubeera nga nkulaga saawundi ki gy'ayinza okubeera ng'akola egenda okukuleetera ggwe omukyala ali wansi okubeera ng'omubiri gwonna gweggula. Ebisenge byonna ne byeggula, kwegamba omukyala ne gukuyingira n'obeera nga muli eri owulira obuwoomi nga bukutta. Kino ky'ogenda okunkolera ggwe omukyala. Bw'obeera obadde oli wansi mu kamishan style ke nnakulaga nga weebaseewo bulungi nnyo, omusajja akwebaseeko bulungi nnyo, eno bw'akuzina, eno bw'akunuuna ku mimwa. Kaakati ggwe omwami kasaawundi k'ogenda okukola ke kano, mpuliriza bulungi nnyo, kagenda kuleetera okubeera nga obusuwa bw'omukazi munda omwo bweggula. Muzine ng'omukira ye guli munda nga bw'okola kano kasaawundi kajja kubeera nga omubiri gubeere nga gweggula. Kaakati ky'ogenda okunkolera ggwe omwami kye kino, ogenda kubeera nga okola kano kasaawundi bw'omunuuna emimwa nga bw'okola kano kasaawundi bw'osika n'omukka bw'ogufulumya, naye makinga sure nti akamwa ko tekavaamu kasu kuleetera mukyalo oyo kubeera nga appetite ebula. Buli w'onookola kasaawundi ako omubiri gw'omukazi wansi eyo wagenda kubeera nga wata asobole okubeera nga yeggulira ddala, ogenda kuwulira nga munda mweggudde, ogenda kuwulira nga